ma huwa aljinnu, ekiyitibwa jinni kyeki? Amanyi wanika mukono. Ekiyitibwa jinnu kyeki? Ekibuzo ekyokubiri, ma huwa shaitan, ekiyitibwa shaitaani kyeki? Wanika mukono. Aha, olulala sigo walya n'ekirabo kyange gwe simanya keekano yegwe. Ma huwa ejinni kyeki? Naye nga tebirabikira bantu. Aljinnu, ekiyitibwa jinni, naam, tuli wamu, hiya almutasattirun, kyekyo ekibikiddwa, amakulu nga ghayru mar'iyu, tosobola kukiraba, tosobola kukola ki? Kukiraba. Wanaani yali alabye ku jinni? Wanika omukono. Wanika omukono. Aha, mbadde ngenda bakwata offside oba kuwanika noga nti nze ate nga olwedde tumaze okivunula nti kyekintu ekitakola ki? Ekitalabika, kyekiyitibwa jinnun oba jinniyo. Mukitegedde? Kakati ma huwa shaitaanu, ate sitaani kyeki? Naam, shayatini kyeki? Ze malayika enkolimire. Tabozzeewo kabonero. Malayika enkolimire? Shaitaani kyeki? Muganda wange. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaitaani ye muntu nga ggwe? Ye muntu nga ggwe najja nakubuzaabuza nakukozesa n'ebikyamu. Kabuzeemu kampeeyo omukisa omu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaitani kyekitonde Allah kiratonda. Naam. Nekimala nekimujjeemu. Otyo? Nekingamba nti nekigenda buzaabuzira Katonda. Aha. Kale waakiri ng'omubi omuki? Mwe Oluganda mulwidi? Tayib, ashaitaanu ekiyitibwa sitaani oba shayatin hiya al-uswatu min al-jinni. Katika tusooke tuddeyoko ku majinni katono. Twagambye jinnu kitegeeza ekintu ekitalabika oba ekibikiddwa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda ekitonde ekyo yakitonda ng'akijja mu muliro. Tuli bumu? Ensibuko yakyo Allah yakitonda kiva mu muliro, naye Allah n'amala n'abikka ife abantu, kubanga ffe twajja luvannyuma. Majini ge gatusooka, ndowooza ekyo mukimanyi. Kakati Allah n'atubikka amaaso gaffe nga tegasobola kulaba ki? Olwaki? Olw'erinnya liri lye yagasiimira ebitalabika. Ekitonde ekyo mu kusooka kyawangaaliranga muki? Kyawangaaliranga wa? Mujjana. Tegereka bulungi? Ne Adamu ne Hawa ebyaliwo byaliwo paka Allah n'akigoba ne kiddawa wano wansi, ne olwaleero naffe bwe tuli. Kakati al-uswatu min aljinni, abayonoona mu majinni oba abajeemu mu majinni be bayitibwa sitaani. Tutegereganye? Tuli bumu? Abajeemu mu majinni be bayitibwa ki? Sitaani. Naye nga yo ejjinni ng'ejjinni Allah yalitonda kusinza, kumusinza nga naffe abaki? Abantu. Kati ebigaana okusinza Mukama Katonda ne bidda mu kutigomya binnaabyo oba ne bitigomya naffe abantu, ze ziyitibwa sitaani. Mukitegedde?
Tayyib, nzizayo ku kyamukadde waffe agambye nti be bantu abatutawaanya ne batukozesa ebikyamu. Omuvuunuzi omu yagamba nti shayitaani kisobola okusukka ku majini ne kigenda ne mu bantu, ne kigenda ne mu bisolo, ne kigenda ne mu bitonde ebirala. Nam yagamba nti omuntu singa ayitirira obujeemu naye tusobola omutuuma erinnya lyaki lya shayitaani nga yeesigamira ku kigambo oba ku aya ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti min aljinnati wannasi. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yalinga yeyogoma eri Allah subhanahu wa ta'ala mu bubi bw'abantu, mu bubi bwa shayitaani alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi. Shayitaani eyo erabankanya mu bifuba by'abantu, naye yagamba nti shayitaani eyo min aljinnati eri mu majinni wannasi eri ne mu baki ne mu bantu. Kati omuntu naye wayitirira obujeemu erinnya lya shayitaani we tulimwambaza limutuuka. Tuli bumu? Naam. Allah subhanahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti Allah jalla wa ala yatonda amajinni n'agateeka mu mitendera emeka? Mu mitendera emeka? N'agamba nti sinfun yatiruuna fil hawa. Waliwo omuteeko ogumu ogw'amajinni Allah gwe yatonda nga gubuukiraawo muki? Mu bbanga awo. Era omuteeko ogwo guyitibwa tayyaaru, jinnu tayyaaru, amajinni amabuusi, kubanga gabuukirawa? Mu bbanga. Nabbi we yagamba nti sinfun tayyar, waliwo amajinni amabuusi. Ne wabaawo sahaba n'awanika omukono n'amubuuza nti alahumul ajniha ya rasulallah, kati aga amajinni kyogamba nti gayina ebiwawaatiro, owange gwe omubaka wa Allah? Nabbi kyava amuddamu mu ngeri ya kibuuzo naye ng'ayanukula ansa, n'amubuuza kaifa yatiruuna fil hawa illa walahumul ajniha, ate gandisobodde gatya okubuukira muki? Mu bbanga okujjako era nga gayina ebiki? Ebiwawaatiro. Amakulu nti ogwo omuteeko gubuukira oguyina ebiki? Ebiwawaatiro. Kyova olaba na buli kibuukira mu bbanga kiyina ebiki? Kakibeere ekinyonyi kiyina ebiki? Kebeere ennyonyi. Ennyonyi mugiyita mutya mu luzungu? Aeroplane naye eyina ebiki? Kummwani yali alinnye ku nnyonyi. Tewali n'omu? Ani yandiyagadde okugirinnyako? Mwenna. Barakallahu fikum. Kakati ogwo omuteeko gubuukira muki? Mu bbanga. Omuteeko ogwokubiri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti sinfun hayatun wa kilabu. Omuteeko gw'amajini ogwokubiri gwogwo oguli mu bifaananyi eby'emisota n'ebifaananyi by'embwa. Mukitegedde? Mu bifaananyi eby'emisota ne mu bifaananyi ebyaki? Eby'embwa. Mubadde mukimanyi nti emisota mu miteeko gya shayatini gy'amajinni? Mubadde mukimanyi? Kati leero mugenda kukitegeera. Era omuteeko ogwo gwe gumu ku miteeko emikolimire nga buli we gusangwiddwa wonna tukkirizibwa okugukola ki? Okugukuba. Ate ne tukakasiza ddala nti tugukubye ne gukola ki? Ne gufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatukkiriza oba yatulagira okutta emiki? Emisota. Okujjako ng'omusota ogwo ogusanze mu bifo bibiri, ate awo tokkirizibwa kukola ki? Kugutta. Okugeza singa obadde e Madiina oba e Makka ku haramu,
kubanga haramu ey'e Makka bagiyita haramu ne haramu ey'e Madina bagiyita ki? Kakati wozigatta ne baziyita haramaini. Ne baziyita ki? Haramaini. Kati singa obadde ku haramu ezebbiri emu ku zo n'osiŋŋaana omusota mu kifo ekyo tokkirizibwa kugukola ki? Ekifo ekyokubiri Nabbi sallallahu alayhi wasallam we tugamba nti woba ogusanze toguttirawo singa ogusanze mu nnyumba. Singa ogusanze mu ki? Omusota nga ogusanze mu nnyumba tekakutandanga n'ogutta. Bw'oba gubadde wansi wa kitanda gwe linnya ekitanda kyo weebake nagwo guleke wansi gukole ki? Ekyo gye musinga n'okutta ate. Allah mukola ensobi. Guleke wansi w'ekitanda linnya ekitanda kyokole ki? Weebikka bulungi n'omutwe ogubikke. Otuwale tujja. Subhanallah. N'obuliri obutya. Kakati ate bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tetugukola ki? Tetugutta. Ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja omu yagenda mu lutalo olumu. Olutalo okigambibwa lali lutalo lw'e Khandaq, Ghazwatu Khandaq. Omusajja oyo najja asaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agende yetabe mu lutalo olwo. Omusajja ono asaba Nabbi yali yakawoowa mukyala we. Jjukira mu ntalo ez'Obusiraamu waliwo abatakkirizibwa kuzirwana, omuli buno obwana obuto, omuli abakyala, omuli abantu abakulu abakuze mu myaka, abakadde, kyekimu n'abagole abakafumbiriganwa. Kati omusajja ono bw'asaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam namuga nti kale genda. Bw'abeera eyo ate amusaba addeko awaki? Ewaka. Ntegereka bulungi? Kakati bwe yamusaba addeko awaka namuga tekirina buzibu, gwe after all olina mugole, ddayo ewaka olabe ku kabiitewo kubanga gyali. Era kwabadde kwagala kwona okujja muki? Mu lutalo, naye gwe obadde olina kusigala waka okyali mu honeymoon. Ntegereka? Omwami ono n'ayambalira akasaale ke n'adda ewaki? Ewaka alabe ku mukyala. Agamba nti bw'atuuka ewaka yasiŋŋaana nga mukyala we afulumye mu nnyumba, ayimiridde mu mulyango, avudde mu kisenge ayimiridde mu ki? Wajada mraata qad taqif baina albabain. Asiŋŋaana mukyala we afulumyeyo ayimiridde mu mulyango wakati w'enzigi ebbiri gwe mulyango. Fa awha ramah. Omusajja ono kye yakola n'aggyayo akasaale n'akagolola n'akateeka mu kyemba. Tegereka bulungi? Ayagala afumita omukyala amukuba akasaale. Lwaki? Yalowooza nti omukyala woono mukyala mutambuze, nti ye omwami we yafulumye n'omukyala abadde afuluma agenda mu mitambulo gye. Omwami yafuna ebbuba n'omukyala ndabika nawasa mutambuze, n'agolola akasaale akamukube. Omukyala kyava amugamba nti amsik ramhak, mwami tonkuba ki? Zaayo akasaale, tonkuba kasaale. Wabula nkusaba sooka oyingireko wano mu nnyumba olabe kiki ekinfulumizza mu kisenge. Omwami ayingira mu nnyumba mpaka mu kisenge. Fa idha hayyatun, nasiŋŋaana sesota muntawiyatun ala firashi, ng'azinze n'amakata ali ku buliri. Sesota azinze naki?
azinze n'enkata. Omusota ndowooza omunene obulungi nga gusinze enkata mwali mugulabyeko. Kati guli ku buliri, omukyala agamba omwami n'amugamba nti mwami wange, mbadde sisobola kubeera mu kisenge wano nga waliwo ekitonde kino, ntya omusota. Omwami n'amugamba nti okay, ensonga yetegerekese, kati sooka oveeyo. N'agalola akasaale n'akuba omuki. Riwaya ezimu zigamba nti lyali ffumu, riwaya endala zigamba kaali kasaale, naye ekikulu mu byonna yafumita omuki. Bw'amala okugukuba effumu oba akasaale, omusota gwagwa eri ng'ogufudde. Tegereka bulungi. Kati omwami ono najja aleese ekiti, akole ki? Agusende agufulumye waki? Wabweru. Aba agufulumya kumbe gukyalimu akalamu, ne gusitula omutwe ne gukola ki? Ne gumubojja. Jjukira omusota nga gukubiddwako obusago buba bumaze okukola ki? Okulinnya. Era omusota we gwabojja sahaba oyo yagwirawo. Kati ate n'omusota nagwo ne gugwa sayidi, kubanga ekyamazima akasaale kaali kagukoze eki? Kagunoze. Kati abaaliwo omu kubo yali mukyala, ayita banne abagaba mujje mulabe ekibadde. Bagenda okutuuka ku mwami nga byasiba bigira ki? Byasiba bigira ki? Bikutuka. Ekyo kisoko kitegeeza nti obulamu nga bukola ki? Nga bugenda. Badduka eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bamugamba nti ya Rasulallah, sahaba waava okusaba wanaddeko ewaka alabe mukyala we nti bibadde bwebiti ne bwebiti, ne bamuyitiramu. Naye tusaba otusabireko ku Allah, kubanga edduwayo yanjawulo, amutuddize engulu. Bali balowooza nazirise embuzi lisinga balowooza byakusaaga. Nabbi yabagamba ekigambo eki, yabagamba nti istaghfiru li akhikum, musabe Allah muganda wammwe agire ki? Amusonyiwe, otherwise yakoze eki? Yafudde. Kati wulira nabbi byabagamba. Nabagamba nti inna bil madina jinnan qad aslamu, bannange mu kibuga kino kye tulimu Madina mulimu ebitonde majinni nga byagira ki? Nga byasiramuka. Nabagamba nti idha raaitum shay'an fi buyutikum, bwe musiŋŋaana nga kye musanze kyonna mu mayumba gammwe ng'omusota ng'ogwo, fa adhinuhu thalathin, musookenga kukirabula endabula mmeka? 3. Nabagamba nti we mulabula endabula 3, fa in bada lakum bada dhalika, singa mulabula endabula 3 ekyo kye mulabudde ne kisigala nga kikyesisigirizaawo, yabagamba nti faqtuluhu, mukole mutya? Mukikube mukitte. Fa innama huwa shaitan, kubanga yeba ki? Eba sitaani. Ndowooza kati mukitegedde lwaki tetukuba musota nga tugusanze mu nnyumba, okujjako nga tumaze gukola ki? Kugulabula. Tugulabula tutya? Essaawa y'ebibuuzo etuuse. Kanootinge wabbali tekalekeka, kale kankajjewo. Tugulabula tutya? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abasahaba nti mulabule. Bwe tuba tulabula tugugamba omusota ogwo guli naawo naawo ogutunuulidde. Jjukira endagaano. Jjukira ki? Gye mwakola ne Nabbi Sulaimaani. Temuyina kutweyoleka, ate era temuyina kutunakuwaza. Okitegedde? Jjukira ki? Endagaano gye mwakola ne Nabbi Sulaimaani. Temuyina kutweyoleka, ate temuyina kutunakuwaza. Bw'oba oli muganda waffe musiraamu, owulira akagambako? Bw'oba oli muganda waffe muki? Musiraamu, tukusaba ogende, kubanga ekifaananyi ky'ojjiddemu kikola ki? Kitiisa. Olwo olulabula lutya?
awo osobola n'okunywa ne ku lwendo lw'amazzi togukubanga wakalabula lumu wetoloole namu komawo okyaliwo jjukira endagaano gye mwakola n'ennabbi temuyina kukola ki ate era temuyina kukola ki kutunakuwaza temuyina kututuusako bulabe. Tukusaba bw'oba oli muganda waffe musiraamu ogende kubanga ekifaananyi ky'ogiddemu kitiisa. Ani ku mmwe atatya musota? Kaakati omusota guno teguyingira mu nnyumba okuggyako lwa nsonga mmeka? Ensonga esooka tugifunamu ebyo ebigambo. Gusobola okuyingira mu nnyumba nga guzze kulaba ku musiraamu munne waagwo. Eno ennyumba y'abasiraamu ate nange ndi musiraamu kaneewogomeko wano ne gukola ki? Oba gusobola okuyingira mu nnyumba nga gugwa mu guli omuteeko gwa shayatini ziri enkolimire nga guzze kukolako buki? Bulabe. Waliwo agusindise gujje gukukoleko obulabe oba abaana bo. Zensonga mmeka? Kakati olw'okuba tomanyi nti oba sheitaani oba jinni yensonga otwekawo okulabula okwo. Kati lyo we liba jinni lyesootinga kubanga amajinni ku mulembe gwa nabbi Sulaimaani gakola endagaano naye. Abasiraamu tukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi Sulaimaani obufuzi bwaki? Bw'ebitonde byonna. Era n'atuuka n'okulomba edduwa eri mu Qur'ani, rabbi habli mulkan, eggwayo etya? Ayi Allah nkusaba ompe obufuzi nga la yambaghi, togenda kubuwaayo muki? Mulala yenna min ba'di, oluvannyuma ki? Aya bweto bweggwayo. Bahafizu muliwa? Bwe bali. Zahara waliwa? Zainabu, tusomere aya eyo nga wetandika mpaka weggwayo. Omutoya agukutte kale akikoleho. Nze naweerera kati ate lwaki nemenya? Rabbi habli hukman la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi habli, tugende fenna damu. Rabbi habli hukuman, ayi Allah nkusaba ompe ongabirire obufuzi, ntegereka, ongabirire obulamuzi, ongabirire obwakabaka. La yambaghi li ahadin, nga togenda kuddamu kubuwa muki? Mulala yenna. Min ba'di, oluvannyuma lwange nga nvuddewo. Nabbi Sulaimaani nga yeyagaliza naye ate yali mutuufu. Edduwa eyo Allah yagikola ki? Yagyanukula. Yensonga lwaki yayogeranga n'ebinyonyi, yayogeranga n'ebisolo, yayogeranga n'ebiwuka, yayogeranga olwayogera n'ensanafu n'emmese. Emmese yayogera naye atya? Nam? Mu Qur'ani yayogera naye n'emmese? Kye byonna, hatta n'empewo, empewo efuuwa naye yayogeranga nayo. Oluusi nga giga njagala genda Kampala nga yatuuse dda, njagala kuddayo Kiroba, Busalaamu, Busalaamu we wano. Kakati Allah olw'okuba yamuwa obukulembeze bw'ebitonde byonna n'obufuzi bwabyo, olunaku lumu, wuliriza eddakiika zange muzizanyiramu, nage mala 3 n'eddakiika 10 nammeka, yatuuza amajinni kubanga yali agalaba era nga agatuma n'emirimu,
bagamba majinni mmwe tye Allah yabatonda n'abawa n'erinnya erya jinnu temulabika bw'atyo bwe yayagala. Temugezangako okweyolekera abantu ate era temunakuwazanga abantu ne mubanyiiza kubanga Allah yabatonda kumusinza. Mukitegedde? Kati eyo endagaano eyo tugagamba tuligamba nti jjukira endagaano gye wakola naani ne Nabbi Sulaimaani, alla tudhihiru alaina, temuyina kutweyoleka, wala tuudhina au wala tuudhunana, era temuyina kutunakuwasa. Kale bw'obanga oli jinni siraamu tukusaba ogende ekifaananyi kyegiddemu kikola ki khalas. Bwe liremerawo n'olabula endabula mmeka, kwata omuggo okole ki ate okakase. Omusajja oli gwe mbagambye eyakuba omusota obuzibu obwamuviirako teyagukola ki teyagunoza teyagulabula kyekisooka, ekyokubiri teyagukola ki abakubanga yagunoza ate gwandisituse gutya ne gumuluma. Wabula yandisigaza ekizibu kimu nti yasse mu butanwa. Yasse muki? Nga mukyala Aisha, Sayyidatu Aisha ummul mu'minina, era naye we yakubako omusota ng'agusanze mu nnyumba n'agutta mu butanwa. Naye we yagutta ebyaddirira mu bimanyi, yali yeebase. Allah n'amuleetera omusajja n'amugamba nti ya Aisha, laqad qatalti rajulun muslimu min aljinni, owange Aisha wasse omusajja omusiraamu yabadde jinni. Aisha n'abuuza eddoboozi erimugamba ebigambo, omusajja omusiraamu gwe nasse ate nga jinni, nze siraba majinni ate namusanzeewa. Ne bamugamba eddoboozi nerimuddamu nerimugamba nti omusota guli gwe wasanze mu nnyumba omala ogukube lyabadde jinni nga siraamu, yabadde musajja mu majinni omusiraamu. Aisha n'agamba nti kati wabanga yabadde musajja musiraamu ate wa majinni, kiki ekyamuleese mu kisenge kyange? Nze mukyala wa Nabbi, kubanga nze ndi mukyala ate oli yali musajja ate nga wa majinni, ekyamuleese mu kisenge kyange kiki? Yabadde ayagala kunkolako gwa buliisa maanyi? Aisha ne bamugamba nti siwe gwabadde, wabula yabadde ali ku makubo gwe. Wabadde oli mu nnyumba yo ng'osoma Qur'ani, muwulirize nnyo akagambako, wabadde oli mu nnyumba yo ng'osoma ki Qur'ani. Ejjinni eri essiraamu lyabadde liyitawo ne liga eno ennyumba ya musiraamu, ne liyingira nalyo liwulirize ku ki ku Qur'ani. Naye ekyakabi bwe lyayingidde ne lyekyusa ne lirabikira mu kifaananyi eky'omusota. Kati walikubye nga terinaddayo kwekyusa, kuddayo mu kifaananyi kyalyo kiri ekitakola ki ekitalabika. Aisha mu kaseera ako n'agenda n'agula abaddu, agamba nti ishtaraitu riqaban, nagenda n'engula abaddu, fa ataqahum, n'abata. Oluvannyuma n'asaddaaka dirham 1,200 ng'omutango ogwoyasse mu butanwa. Omuntu singa atta mu butanwa tattibwa, wabula asasula omuki. Mubitegeera ebyo? Nvuddeyo kati naatera okufundikira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama, hadithi gye njagala malirize nayo ekwatagana ku budde buno obwa kawungeezi. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hadithi eva ku sahaba ayitibwa Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Omubaka wa Allah yagamba nti idha jaa oba idha kana junuhu layli, singa obudde buba buzibye, fakuffu sibyanakum, abaana mubayingize muki mu mayumba. Abaana abali wano muwulira, abazadde abali wano muwulira, yagamba sallallahu alaihi wasallama nti obudde kasita buziba, enjuba negolooba bwe pa, fakuffu subyanakum, abaana mubagambe bayingire muki. Nagamba nti fa inna shaitana tantashiru oba fa inna shaitana yantashiru hina idhin,
mu kaseera kano akakawungeezi enjuba ng'egudde obudde buzibye, shayitaani eba ziba zitawuka buki butawusi, zeeyisanga owakagatta akamu, ziba zeetala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fa idha dhahaba sa'atun min al-layli fakhulluhum au fakhalluhum, n'agamba nti singa dhahaba sa'atun min al-layli, kyebayita sa'atun min al-layli kyekire kiri ekimyufu, enjuba ng'ebadde egudde, ekire ekimyufu, ekiro ekyo singa kiggwayo, so nno abannafiqi bagamba nti salatu magaribi olwo eba ekoze eki, siwe guli abo walimu. Kakati nabbi agamba nti singa kibala ne kiggwayo, fakhalluhum, kati abaana bano bwe mwagambye okuyingira muli baddembe okukola ki? Okubata, oba ate bagendebwa mu budde obwo, bagende beetale basale isha oba bazanye tapo. Edda nga tukyali buto nga tuzanya tapo akawungeezi ne kakebe, sima kakebe akyaliyo mwe temuzanye. Kakati n'agamba nti fa inna shaytaana tantashiru hina idhin, mukadde kakawungeezi ako abanga sitaani eba etawuka butawusi. Singa emala netomera omuntu, nemala etomera omwana nga babadde bazanyirira mu kaseera ako, omwana oyo n'agwa oba agudde kigwo, n'amala amenyeko omukono, eri mu Buganda tuga nti omuntu amenyesa akawungeezi tayunga. Takola atya? Abaganda bawanuuza nti omuntu wamenyeka mu budde obwo newomutwala ku muyunzi takola ki? Tayunga. Oba bandi babatuufu okusinziira ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, gwate kiki kye yali atwekesa oga nti abaana tebazanyazanya saawa eyo, bayingire muki? Mu nnyumba. Kale ekiro ekyo wekinaggwayo mubaleke bagende, oba agenze ku muzikiti buno obulenzi bugende busaale. Mukitegedde? Obudde obwo omubaka sallallahu alaihi wasallam yensonga lwaki nti mu buli obudde bwe bwawungeeranga yeewogomanga eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba nti wa min sharri ghasiqin idha waqaba, newogoma eri Allah subhanahu wa ta'ala mu bubi bw'obudde bw'ekiro bwe bubanga bukutte ki? Enzikiza. Abanga obudde obukwata enzikaza buba buzibu nnyo, ebitonde shayitaani bifuna amaanyi. Olwaki? Kubanga biba byambaddwa kala yabyo yennyini. Bifuna amaki? Amaanyi, kubanga biba bifunye kala yabyo yennyini enzirugavu, kati biba by'amaanyi. Emisana wano amajini gaba gatambula naye si nnyo nga budde bwa kiro. Yensonga lwaki okumanya nga shayatini ziba z'amaanyi nnyo obudde nga bumaze okukwata, n'anabba apulaninga obudde nga bukoze butya? N'omulogo owamanyi okuloga agenda kuloga mu budde bwa ddi? Tajja kuloga misana, omulogo agenda kuloga kawungeezi. Mukitegedde? N'agenda okubba, n'agenda okutemula omuntu amulinde mu kkuba, amukuba akayondo, amulinda kiro. Lwaki? Shayitaani efunye amaki? Amaanyi, kubanga eyambadde olugoye lwayo. Kati oteekwa okwewogoma eri Allah, ayi Allah nkusaba onkingirize obubi obuli mu budde buno obw'ekiro. Emirundi emeka gye walaba abafuuwa emmindi nga baloga nga bazifuuwa misana? Abo bazifuuwa emisana baba balunda nte, baba bamala basala budde, naye aloga kawungeezi bwe buti. Era babeeraawo ku bifugi, bwe baba bakyala beeyambula ne beesiba buleesu, bafuuwa we bakuba ne ku bisenge, manya ku biki? Ku bisambi. Ajje tadde ewa mujja wange, bakuba ku biki? Budde bwa ddi? Kawungeezi kiro.
kati obudde obwo buzibu tegereka. Kakati nabbi agambye nti webuziba abaana mu nju ekiro ekigwayo ekimyufu kale baleke. N'agamba nti waghliqu, era mukole mutya, mubike oba muvuunike ebyombo byammwe. Nabbi yagamba nti ghattul ina wa awqu siqa, haditha eri endala etali eno yagamba nti mubikenga ku byombo byammwe n'ebintu byammwe bye munywamu amazzi, ensuwa, ebidomola by'amazzi biki mubikole ki. Naga nti fa inna fi sana, kubanga mu mwaka layla mulimu ekiro yanzilu fiha alwaba, ng'ekiro ekyo Allah subhanahu wa ta'ala mwassiza ebibamba byonna. Buli ndwadde enaaluma omwaka omulamba waliwo ekiro kimu mu mwaka Allah mwagisiza. Kati nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti singa ebibamba ebyo oba obulwadde obwo bumala ne bukka Allah ekiro ekyo kyabussiza ne busiŋŋaana amasowaani, ebikopo, ensuwa mwe munywa amazzi, obudomola mwe mufunyisa wuzu nga temubusandikiddeeko, ebirwadde ebyo byonna byonna n'ebizibu bigenda kukkira muki? Mu byombo byammwe. Yensonga lwaki olaba omuntu akwata amazzi n'agenda n'aganaaba n'avaayo ng'ameze ebiki? Ebirogorogo. Okitegedde? N'afuna bufunyi wuzu naga nti ati leero kiki? Bulijjo nfuna wuzu ge mazzi ge gamu, naye ate leero we maze ofuna wuzu n'emmere ebirogorogo. Era olaba olulimi luddayo eri ebirogorogo. Mukiddemu ebirogorogo. Shaitani zakidde muki. Sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'ogamba nti bw'obanga toyina kisaanikira ku kidomola kyo, wakiri kwata akati, wakiri kwata akati osome bismillah okateeke ku mumwa gw'ekidomola. Olwo toyina kisaanikira. Kwata akati, soma bismillah, teeka ku mumwa gw'ekidomola oba ku sepiti oba ku kikopo, ogende weebake. Tuli bumu? Bakadde baffe twabalabanga eyo mu kyalo gye twakulira nga baba bafumba oba bijanjaalo oba ki, ng'akwata akati n'akateeka ku ngulu. Iddirisa simu oba naawe kiwakirabako. Eri ewaffe ssebo nga baba bafumba ebijanjaalo nga maama aleeta akati n'akateeka ku ngulu kw'essepiti oba omuzingoonyo. Barakallahu fik. Amata ge batabikkeko zaako akantu waggulu. N'amata ge batagenda kubikkako bagasuzaako akantu waki? Waggulu. Bw'atyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yatulagira. Naatera okumaliriza. Akogererako ki? Kogerereko bismillah. Kogerereko ki? Bismillah okateekeko. Ebintu bye tuliiriddemu ekiro oba ebikopo tubinyweredde mu kyayi oba buugi tobirekanga byasamye maama oba taata. Bwe mba temusobodde kubyoza kiro ekyo mubivuunike. Mubikole ki? Mubivuunike, munaabyoza enkya. Bwe muba mubyozezza ekiro, kubanga oluusi ogenda naga gwe Kamada yoza ebintu enkya ogenda kuki? Ku ssomero ne kabyoza ekiro. Kakati bambi kayambeko. Bwe kaba kayiwayo amazzi nga kamaze okwoza ebintu, kagambe kasome bismillah. Kasome erinnya lyani? Lya Allah. Olw'ensonga wali awagenda okuyiika amazzi waliwo ebitonde, ate ko tekabiraba. Kati kayinza okuyiwa amazzi ne kayiira ebitonde ebyo ne bijja ne bikola ki? Ne bikayingira. Kagenda okukeera ku makya ng'omukono gukaluma, omukono gusanyaladde, omukono tegukyasobola kukwata. Omwana yeebase mulamu, atakedde omukono gusanyaladde, omukono gumuluma, omukono guzimbye. Kiki? Ebitonde byakoze eki? Byamuyingidde. Waliwo omwana mukoddomi wange, Allah musaasire, essaawa eno ali Mulago. Wenjogerera kati ali muki? Mulago. Naye yazuukuse mu kirooto, yazuukuse ekiro, yafunye ekirooto ng'ayombagana n'omukyala. Namugane mukazi gwe oli mubi, mukazi gwe oli mubi nnyo, nondoga ettalo ku kabina, oli mubi. Wallahi yagenza okukeera ku makya nga wano wennyini we yaloose wazimbye. Ekyo yakiroota mwezi guwedde, essaawa eno ali ku kitanda.
okugulu kuzimbye kwatandikira wano ne kajja wano ne wazimba ng'ensanja bavu olwagira okugulu konna ne kukola ki ne kuzimba kati n'okwokubiri kwakoze eki kwazimbye. Bwe bankubidde kasimu ne mbagamba abange okusinziira ku kirooto omulwadde kye yaloota ate n'akeera ku makya ng'afunye ne taathiri eyo, tewali kubuusabuusa, obulwadde obwo bulimu n'embeera za shayatin. Abalungi abali wano abazze mu darusu eno nga naatera okufundikira ekiro kya leero darusu yaffe eno eyange nga nze, twewale nnyo ebintu ebituviiramu okutomerwa shayatin. Waliwo ensonga ezireeta shayatini okutuyingira naye nga kiva ku bulagajjavu bwaffe. Asbaabu tasallutu aljinnu lilbashari, ezimu ku nsonga ezireetera shayatini zino okutuyingiramu, awalan kwe kubeera nga twegayaalirira ne tuteeteekako lukomera fi jamii ahwalina, mu mbeera zaffe zonna. Omusiraamu weebaka otya nga toyina lukomera ng'ate nabbi yakugamba? Omusiraamu onywa otya amazzi nga tosomye ng'ate nabbi yakugamba? Oyingira otya emmanju nga tosomye ate nga nabbi yakugamba? Ojjamu otya olugoye ne weeyambula nga tosomye edduwa ng'ate nabbi yakikugamba? Yabaffe otuuka otya okuyimirira mu ndabirwamu mu kisenge kyo? Naddala mu abakyala mwe musinga okubeera ennyo mu ndabirwamu, si bwe guli? Ate nga temulina musango kubanga mu obulungi bwammwe buli kiseera kwepepetta. Naye ffe oba weesiiza ebizigo kati ffe kasita tusunsula ekirevu baasi, kasita oleeta ekisunsula si kyakisanirizo n'oyisaayisaamu ebyebizigo. Nze kati simanyi oba nabyesiize nobyesiiga. Naye omukyala ali wano mu busawo bwammwe obwo muyinamu ka haipenso, si bwe kiri? Kakopagalo mwekali, lipushayina mwekali, n'akalabirwamu ak'ekitundu akamenyeka kweri ennene, si bwe kiri? Era wooneetooloolamu wano daruso esooka nga ewedde ng'ogendako wali ng'okajjayo. Si bwe kiri? Tekiyina buzibu. Naye totunulanga mu ndabirwamu nga tosomye eki. Abamu mugenda ne mukola ensobi ennene nnyo olw'okuba oli mu kisenge kyo kiri kinaabiro, eno ye bedroom yo, n'ova wali mu kinaabiro n'ojja wano mu kisenge n'oyimirira endabirwamu wenkana nayo, wagula mpanvu mwenkana, n'oyimirira mu ndabirwamu wenna ng'oli buswa. Ekyo tekikkirizibwa, ekyo tekikkirizibwa bamaama. N'oyimirira mu ndabirwamu weeraba wenna okuva ku mutwe mpaka wansi, nomala n'okyuka namwo olabe hips we zaakula. Bannange, nga we weeraba waliwo n'ekitonde ekirala ekikola ki? Ekikulaba. Kiri wali mu ndabirwamu kyambadde ekifaananyi kyo, weemoola kyemoola, weeraba kyeraba, kikulaba. Tegereka kati ogenda okuva mu ndabirwamu awo n'ogenda ne weebaka n'otandika okuloota ng'ate oli n'omwami mu nsonga z'obufumbo. Naye ng'obuzibu bwavuddewa? Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza n'edduwa gye tusoma nga tutunula mu ki? Ani agimanyi muwe ku ssente? Edduwa gy'osoma ng'ogenda okweraba mu ndabirwamu agimanyi nkuweerawo ne ku ssente? Okugaggawala kati kuzze. Gisomeemu. Muwe mike. Muwe mmeka? Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Alaikum salaam. Gisome. Bismillah. Nga giyise mu shortcut. Ani agimanyi n'agimalayo? Oze kusoma ate n'ogaggawala. Eyo nno mbadde njigabirako omudasita. Omudasita mugwidi? Allahumma ay Allah kama ahsanta
khalqi era togisobola gigegenyamuko. Kale kanjitereke ate nkyasidde Sheikh wanampa omukisa enkya sigenda gibawa nti njiterese eyo eriko ekirabo mweraba nnyo mundabirwamu. Njagala at least mumanye nti Sheikh Sekizivu yatusomesa edduwa bwe twali mu darusu ey'okweraba muki enkya agisoma omutwalo gwe agenda nagwo. Kakati ensobi endala gye tukola tugenda ne twayuuya. Okwayuuya mukumanyi nkoleramu eyo taabu njereere, eyo taabu njereere. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatubuulira omusiraamu wakola ki wayayuuya natuwa n'amagezi naga nti falyumsiku biyadihi ala fihi, falyumsiku biyadihi ala fihi. bw'oba oyayuuya nam idha tathaaba ahadukum omumumu wabanga akola ki akwate ku mumwa gwe n'omukono gwe. Naye buli wooyayuuya nga tokutte ku mumwa yagamba nti fa inna shaitaana yadkhulu, shaitaani zo nga zikola ki. Ate hadithi endala nabbi n'agamba nti wa idha qaala, singa omuntu abadde ayayuuya n'aleeta ekiroboozi ekigamba nti dhahika minhu shaitan, nabbi yagamba nti sitaani edda wali neseka nemusekerera nenyumirwa nega nti basi Maimuna tumukaze eki tumumaze. Kati we mubanga mwayuuya temukolanga ekyo ekiroboozi. Mukitegedde ekiroboozi ekyo kiddemu ekyo temukiddamu. Omuntu yenna obuvunanyizibwa bw'oba oyayuuya ekimu ku bibiri osobola okukola bwoti n'oziyiza ekyayuuyo. Kuba nabbi mu riwaya endala yagamba nti falyarudduhu mastata, kirungi ogezeeko kizaayo nga bw'osobola. Olaba oyinza okugatta emimwa gino ng'ekyayuuyo kizze n'otayasama, ekyo mukimanyi? Oba woba oyasamye kwata ku ki oziize shaitaani obutakola ki kyensembyayo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ndoza suratu Zuhruf ba'udhu billahi minash shaitani rajim yagamba nti wa man ya'ash an dhikri rrahman nuqayyidhu lahu shaytanan fahuwa lahu qarinu. Omuntu yenna anaava ku byokwogera ku Allah n'okumujjukira n'okumutendereza nuqayyidhu lahu shaytanan, tugenda muteera sitaani. Allah ajja kuteera sitaani gwe tojja kukyagala. Fahuwa lahu qarinu, zimubeereko nga zimuli kumpi buli kiseera. Amakulu nti singa munaava mu kusoma Qur'ani noga nti sijja kusoma Qur'ani, sijja kusoma azikaali za kumakya na lwaggulo, sijja kusaalira ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, sijja Allah ajja kuteera ki shaitaani, ojja kuba weegayaliridde. Nsembyayo kakiswa kano. Omusajja ayitibwa Ibn al-Qayyim al-Jawzi, omu ku bayimaamu betujjako eddiini yaffe n'abatusomesa obusiraamu. Yali atudde n'abayizi mu darusu nga bwe tutudde, n'ayimusaayo omuyizi omu n'amugamba nti owange maatha tasna'u, osobola kukola ki idha jaaka shaitan, singa sitaani ekujjira wasawwala laka alkhataya, netandika okukuwundira ebyobwononefu. Amakulu
shitaani nekujjira nekugaa nti tolaba essimu ya seeka sekiziivu, genda ogibbe, genda omuvume, genda okole bwoti. Shitaani eyo Allah nagikumanyisa nti naye nnawo naŋŋamba bino onaani shitaani. Seeka yabuuza omwana namubuuza nti maatha tasnala, osobola gikolera ki? Omwana yagamba sheekhe nti ujahiduhu, ngikola ki? Njirwanyisa, sigikuba ekikonde. Nga njirabidde ddala nti shitaani yeŋŋamba okubba, yeŋŋamba nti genda oyendege, yeŋŋamba nti genda ovume gundi, ujahiduhu. Sheekh amugamba nti singa ogirwanyisa netambulamu katono nekoma wali mu stenseni nekomawo era neddamu nekola kyekimu. Omuyizi namugamba nti wa ujahiduhu aidan, era nga ndiramu nga njikola ki? Nga butwefuka. Sheekh namugamba nti olabika totegedde kyeŋŋamba. Namugamba nti araaita, kakati kiri kitya oba olaba otya? In mararta bighanamin, obadde otambula noyita ku ddundiro ly'embuzi, wanabahaka kalbuha, naye nga ku mbuzi ezo ziriko n'embwa, kati embwa eno netandika okuboggolera, wamanaaka min alubur, tojja ddisala, nekuziyiza okukola ki? Okuyitawo lyekkubo lyokka lyoyina, kyokka embwa eri mu kkubo ekuboggolera, ekulemeseza n'okusalawo. Maatha tasna, embwa eyo gikolera ki? Wamma gwe ogikolera ki? Era n'omwana we yagamba sheekhe, yamugamba nti nze njikuba amayinja, sikwata enkonyogo, njikuba envumuulo. Sheekhe namugamba nti haatha yatulu alaik, ekyo kiwanvu, ogenda kumala obudde bungi. Bal kyoyina okukola ki? Tastain bisahibi lghanami, yogera ne nannyini mbuzi, si ye mulaalo, kubanga embuzi ezo ziriko omulaalo era ye nannyini mbwa, si bwe kiri? Gwe gamba nannyini mbuzi kuba era ye nannyini mbwa, omugaye ssebo mulaalo gwe tye njagala kuyitawo, naye embwa ye enfuukidde ki? Enfuukidde ekizibu. Gamba ku mbwa yo nze mpitewo, sijja kwereegaleega na mbwa. Era omulaalo ono olw'okuba ye nannyini mbuzi agenda gamba embwa ekigambo eki, agenda gigamba atya? Batera ziyita mannya kyembwa? Makisi, poliisi, naye mumanyiira poliisi yafa gye muyita embwa? Bulaaka, kani kadenge. Kakati omulaalo agenda kwogera n'embwa ye, waba yagituuma Makisi, agenda gigamba Makisi kale va, sibe kiri? Makisi edde wabbali, gwe weeyitirewo nga totawanye na kulonda ki? Jinja mbu ogikanyugirira. Kati Ibn al-Qayyim al-Jawzi n'agamba abayizi be nti ekyo kye kifaananyi eky'omuntu eyeekutte ku kusoma Qur'ani, asoma adhikaari, asalira ku mbaka sallallahu alaihi wasallama, ne yeekuumira ku mbeera eyo ey'okujjukira Allah buli kiseera. Buli shitaani we kaagala okujja kamuboggolere, Allah nga kagamba nti gira ki? Muveeko, dda wabbali, nga kadda wabbali nga gw'oyitawo. Kale n'ebigambo ebyo tusaba Allah ow'ekitiibwa atukingiriza omulabe shayitaani. Waliwo ayina ekibuuzo nga sinnavaayo? Kimu bibiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aseko yogere kubitemagana n'emisota. Waliwo abasaada abayidda batambula owaife eno, batambula mu busenta, batisatisa abantu nga bali emisota egyo. Bakoba ati abakale balina ensambo debyokozi, abantu batandika okulumuka buti ngaife oluisi abayidye
yakoba atikolinze ndi musawo akayenda n'omusota nti tusobola okwolesaaku tutyawa ogabula n'omusota awo ngaife awo tusobola okukola tutya omusota ogwo okuvaawo. barakallahu fik. twamwikaikaniako awo ngaife. barakallahu fik. okusookera ddala mbeewaza abaze mu darusu eno, mbeewaza okugenda mu bifo ebirimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. ekyo kyensookerako. woolabanga kyando nga zze mu sitenseni ali awo, gwe ng'omusiraamu eyabaddeko mu darusu, tokola otya? togenda nawo. kyando eno gyebali ne mu Kampala bakola ki? Nyina omwana yajja ku ddwaliro lyange, wayiseewo emyaka giringa 3 oba 4, yajja ku ddwaliro lyange e Kawempe. mwana wa university, Sheikh Bogere, mwana muwala wa university, yajja akaaba nangamba Sheikh nti onyambye otya? mbadde ngenda ku university nva waka nensanga omusajja ng'ayina ekikapu mulimu emiti obutiititi simanya mbuddagala ng'ayina n'emisota tubadde tuli awo najja akanyuga akati ne kambuliramu. wallahi kino kyembagamba nze kennyini nalabako ku muwala yajja ku ddwaliro ewange ate nga wa university. nangamba omusajja wakanyuza akati ne kajja ne kakola ki? ne kambuliramu ne kannyingira. nangamba akati ako kakujjamu, teeka wano ssente. wallahi ate bannanga okumanya nga shaitaani mbi. omusajja ono first of all shaitaani zeeraba. shaitaani zo zikola ki? zeeraba. ate ffe abantu ffenna kambeere nze oba gwandaba, buli omu ayina ejjinni lye yatondebwa nalyo lye yazaalibwa nalyo ku lunaku lwennyini lwe wazaalibwa eriyitibwa kariinu. kariinu mu Luganda gwe tuyita omuzimu. nze ngulina naawe ogukola ki? kati shaitaani ziri zeeraba ne kariinu yo zigiraba. kati omusajja ono ayina amajinni gatambula nago, abo bakyando gafata kariinu yo nemubbira ebyama nemugamba nti oyo Ssekabogera ayina mu 5 mu nsawo. kati wakanyuga waati akati gwe kakola ki? gwe kakakanyugamu. kati bayina kye tuyita eyo sihiru, eno mu anwau sihiru wetuba tutematema emiteko gy'amalogo tugiyita sihiru takhayir. kati akanyuga akati n'olabanga akakuyingiddemu ekyamazima tekakoze eki. kakati nakugamba nti okakujjamu ssente. omuwala baali bamuwadde tuition fee ng'agenda ku university $65,000 n'agikwata n'agiwaayo nga nokukaaba akaaba. sibu nzijjamu akatiiko namuga teeka wano byonna ziweddemu tiziweddemu. n'amala n'amukubako wati ku mukono n'amugamba nkakuggyemu okalaba. omuwala yavaawo adduka nga akaaba. yajja wange seekampa ku magezi nkoze ntya? muzeeyi ngenda mugamba ntya? namugamba oli mu kibiina kindi ndi ku university. nemugamba oli musiru nnyo. kyekisookera ddala. amagezi go masiru. gw'omukazi omukulu n'otuuka okuyimirira ku bakyando. kakati okusooka kwa byonna Sheikh toyimirirawo. ekitegedde? tewali nsonga lwaki oyimirira ku mushiriku. olaba eki? ekyokubiri nabbi atugambye nti omusota wonna wogusanga gukole ki? gukube. naye togulumba kubanga oli ali eri. naye waaba aguleese eno wo mu lujjalo oba mu kisaawe ekyo nga kino gukole ki? gukube. obusiraamu butulagira gukuba. okitegedde? bwekiti wekifaanagana. omushiriku afaanagana nga bw'atyo. aliko ekikoli mu maaso gani? ga Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubuzaabuza abantu. era togendayo nti kangende omusajja oli ow'emisota baŋŋamba agira bwati ne bwati. tokola ki? togendayo. wabarakallahu fi. ekibuuzo ekirala nga tufundikira. newe bibanga 3 ndaba abantu batandise okukoowa.
bannange temukoowa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kino si kibuuzo naye wagambye oti amajini Allah yagawulamu emirundi 3 n'ogamba agabuukira mu bbanga n'ageefaananyiriza embwa n'emisota. Ekigundi ekyokusatu tekitubuulidde. Oli mu kiraasi gwe. Allahu akbar. Omutwalo gwe mbadde ngenda okuwa oli jangu kuwe oli saapu gwe. Ate ono omwana ne luli yalya ssente zange ono n'omwaka oguwedde ssebo twali wano mu Darusu nsijukiranga omwana y'omu ono. Emiteeko twayogedde 3 naye twogeddeko emeka ate n'ebiri tetugimazeeyo olwakaki oba tunagimalayo enkya kubanga n'embwa yennyini tetugimazeeyo twogedde ku musota gwokka. Kati wayinza okubaawo wano omuntu ng'ayina embwa ewaka sibe kiri kale ayina embwa wanika ku mukono tukimaleyo enkya kubaawo wawanvumukkaawo inshallah tumaleyo enkya inshallah. Kakati nga nfundikira bannange omuntu yenna atawanyizibwa shayatini okuviira ddala ku birooto kubanga obubonero buteekulwa emiteeko emeka 2. Waliwo obubonero obukweyolekerako nga weebase ne wabaawo n'obukweyolekerako ng'otunula bwoti. Obukweyolekerako nga weebase oloota bubi, oloota obuuka mu bbanga, oloota emisota, oloota abasezi, oloota embwa zikugoba, oloota ogwa mu mazzi, oloota buli kirooto kyonna ekyentiisa kaba kabonero mubonero bwaki bashayatini omanya oli mulwadde. Waliwo obubonero obukweyolekerako ng'otunula bwoti kati nga bw'oli tegereka omutwe gukuluma buli lunaku nomira headaches nomira ani buli kika kya painkiller n'okimira gusirikamu eddakiika 3 ate ne gudda n'otukanoga nti gwe omutwe gwaffe gwa kika. Kakati omuntu ng'akubibwa shayatin ng'akubibwa amajini gali ge twasusse okwogerako ge tuyita tayyar oyinza okubeeraawo ne gakuba n'ogweri n'olambaala oba n'obeeraawo omubiri ne gukola ki ne gwesiwala kabuli kiseera obeeraawo weesiwala okya bulungi oba n'obeeraawo nga weeraliikirira ng'olinga ng'eyazizza omusango nga buli kiseera omutima gwo mwiraliikirivu kukubira kumukumu ako nako kabonero. Oba n'obeeraawo nga gwe toyagala kubeera n'abantu oyagala kwekuumira eri mu kisenge toyagala kufuluma mu bantu toyagala kukola ki ako nako kabonero. Oba n'obeeraawo nga weerabiralabira ekisusse nga nawoba okutte microphone bwoti oyinza oga nti mbadde menne microphone njitaddewa naye ng'ate kwoyogerera okitegeera. Oba n'obeeraawo nga mu mubiri muno owuliramu ebitambula ebisulosulo mutera bifuna n'obubonero obulala bungi bw'oba oyinamu ku mbeera ezo. Oba mwana wo agugumuka atambula mu tulo akwata ebikunta afuluma mujja kujja mpolampola wali ku mmotoka ku mulundi guno natambuddemu ne ku ddagala muligule mugende mwejjanjabe mukitegedde. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oba nsooke nkebere kacaayi kaffe simanyi na kumanya kubanga tugenda maaso n'okubebaza abagumiikiriza mpaka akaseera kano. Tusaba Allah tabaraka wa taala akaseera kano akazitoye ku minzaani yaffe. Twebaza Seeka Sekizibu Dr. Mulamba kali basomesa ku hijama ate mujja kwewuunya. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kamba we Seeka boogere ate
atuwe ettu lyatwetikidde akawungeezi k'olwaleero eyeebase nkusaba ozuukuke.